Ampuliriza omulungi, oluvannyuma lw'okufundikira essuula omwenge nnywe, nkwaniriza mu ssuula ate endala essuula ndeka bakadde bange ewatali kubuusabuusa egenda okufundikira ekitabo kyaffe Ndikumma Okulya ekibadde ekinyuvu obwenkanidde awo. Mbagaliza okuwuliriza obulungi. Tugenda mu ssuula esembayo, essuula ndeka bakadde bange. Waali wasigadde ennaku 9 okutuuka ku mbaga ne ndyoka nkakasiza ddala nti ebigambo bye twayogera nga tuli babiri ne munnange era bye twalowoozangako ne tulaba nga biri wala byali bigenda okutuukirira. Waba wasigalidde ddala ennaku 7 ne bantwala mu kisenge okufumbirirwa era eyo gye nakakasiza nga nali njolekedde ebizibu bingi. Mukulu wange eyanfumbirira yanneefuulira n'aŋŋamba ebigambo ebyali byagala okuŋŋaana okufumbirwa so nno ate nga nali sikyalina bugaaniro. Yampereba omuzigo ogwankwata ne ku mutima nga gwe nali obuli. Ebyokwenaaza nabiviirako ddala okumala ebbanga eryo lyonna anti nga mukulu wange yankolako buli kamu okuggyako okulya kwe ssakkiriza muntu mulala yenna kunnyamba. Ennaku 3 ezaakomererayo nga ndi mu maka g'abakadde bange zankaluubiira by'otalabanga. Baganda bange naye okusinga ennyo basseŋŋange baayogerera nze ebigambo bye ndifa seerabidde anti baava mu kumbuulirira ne badda kyenkana mu kunvuma obuvumi. Ekyasinga okunkooya bwe butaweezebwamu anti buli eyatuukanga awaka ng'aggukira ku nze kubuulirira. Abakulu kwe bayita okuvuma. Nawuliriza ebigambo nkumu era ebimu ne binnyiwa nga sikyayagala kubiwulira nate. Ssenga bazaala ye yatuukira ddala ku lunaku lwa mbaga era olwali okussa wali akagugu n'ajja ng'eyaliko ekimuwujja n'afukamira amatiitiiri n'alyoka anfukumulira ebigambo ebyabula akatono okunziba amatu. Yankomekkereza nti, "Tobbanga, wuuyo ogenda okubbira ennyama mu kisenge. Ogenda okubba emmere ku kyalo otukubye ensonyi. Tolyangako bala emmere n'otuwemula. Tofumbanga entula eza buli kakedde. Abakazi balima enva. Tolesanga abantu ennyama mu nnyumba. Tobanga mufumba kafu. Ebyo nga biri awo, totentegulanga balo mu bantu ab'ebweru. Tomugeyanga era tobanga n'enkwe. Kino kwe kiru nnyo mwana wange. Bala omussangamu nnyo ekitiibwa, omuwuliranga era omwagalanga. Eky'enkomerero obanga mu bugumiikiriza mu buli kimu." Natunuulira mukadde wange oyo nga simumala. Olwo nno obudde bwali bweyerawo anti nga buli omu ali mu kweteekateeka. Ekikolwa ky'okuloola kyanvumya ebitavumika. Kino kye kimu ku bikolwa ebyandagirwa okukola bye nali sikolangako era kye nakola olumu ne mmala. Kwe nategeerera ng'endiira ekuze yeekaasuze kati abaamuleeta kasita baabalabako amangu ago nga bankukunulayo basoosootola emmere. Eyo nno twagirya kibaka era nze tegiba kuba mikolo sandisembedde ku lujjuliro anti nga sikyalina kintu kyonna kye njagala kulya. Kitange ye yasooka okunkoleza mu luwombo olw'obutiko omutaali munnyo, olwo ne nnyabo naye n'ankoleza. Ekyo nno kye kyali ekijjulo ekivannyuma kye nnala ne bakadde bange nga sinnafumbirwa. Emmere katono bambuusembuuse nga bantwala okunsiba. Okunsiba kwatwalako akabanga anti ng'ebyokuttaanya tebiggwa. Wano tewateredde, wali wakyamye, wano wabulako nga bye biri ku mmwa. Abalala nga basiima mufumbirizi nti yali yanfumbiridde bulungi n'enzija nti n'eyanfumbirira omuzigo teyagumalira ku mikono gye ng'agwesiiga. Nga bamaze okunsiba mpwedde emirimo, senga n'antikka ensuwa y'amazzi eyali awo wabweru nga yategekeddwa dda.
ne ngitwalira mmange mu ddiiro mwe yali atudde ne kitange. Olwagissa wansi nanneebaza. Ate ne tudda ebweru ne ssenga n'antikka olusekese lw'enku nayo ne ndutwalira nnyabo era mu ddiiro we namusanze ensuwa y'amazzi. Nalwo olwalussa wansi nanneebaza. Olwo ne tulyoka tufuluma nate ssenga n'antikka ekinywa ky'essubi nakyo ne nkitwalira mmange era nanneebaza. Ekyo olwaggwa mmange n'asasira essubi mu ddiiro n'assaawo omukeeka ne batuula okwo nebba. Kitange teyalwa n'alannama ne baŋŋamba okumutuula ku mubiri. Nga ndi ku magumba k'amakadde n'ambuulirira nti, mwana wange, kaakati manya nti tokyali mwana muto ogenda kufumbirwa. Bulijjo owuliranga balo, omussangamu ekitiibwa era omusanyusanga nnyoko bw'ansanyusa. Saagala mpisa ya kunobaanoba kukubeeramu mwana wange. Bwe nava ku mubiri gwa ssebo n'enzira ku gwa nnyabo. Taata bye yaŋŋamba byali biwero. Nnyabo yansiibuza ebigambo ebyali ebisongovu ng'enkato. Yaŋŋamba bw'ati nga bw'antunuulidde enkaliriza nti, mwana wange, ojja kubba, ologe, bajja kukozesa buli kintu naye ebyo byonna obigumiranga. Ng'okuutira kino mwana wange owuliranga balo. Obusungu obw'ettumbiizi bukuveemu. Nga mubadde musoowaganye ne balo ensonga ozirazanga wa nnyazaalawo. Gy'ogenda ye wafuuse ewammwe, eno tokyajulirayo nnyo, tekyali wammwe. Ekiseera kyonna ku lunaku lw'embaga yange nali ŋŋumye obutakaaba gw'ate ng'ekinkaaya kiki. Tebyasa nali mmumanyidde, naye ebigambo nnyabo bye yankomerezaayo byannyunguzisa amaziga. Mmange bwe yamala ebyo n'ansiiga akazigo mu kifuba, mu kyenyi ne ku mikono, era okwo nannyongererako n'obugambo buno nti, kale emikisa gy'abajjajjaawo gikugendereko otte obufumbo, genda ofumbirwe mwana wange. Olwava ku mubiri gwa nnyabo nafuluma bufulumi, saddayo kuyingira nate. Ampuliriza omulungi, ne bwe tuba twagala ekitabo kyaffe kino wano tekigenda kusukkawo. Ekitabo kyaffe NDIKUMMA OKULYA ekibadde ekinyuvu obw'enkula eyo, bwe tutyo bwe tukiwunzise. Nkakasa nga sibuusabuusa nti nze naawe ffenna kitunyumidde, era mu buufu bwe bumu nkakasa nti ebyokuyiga bye tufunyeemu bibadde kamaala. Ab'obulenzi babuuliriddwa, ab'obuwala ne babuulirirwa, abazadde ne babuulirirwa, abato ne babuulirirwa, era n'abakadde ne bafuna okubuulirirwa. Si mirundi mingi gy'osisinkana ekitabo nga kijjudde buli kimu nga kino bwe kibadde. Naye munnange, bagamba n'alima ewagonda, ate era nti awalungi tewabawa nnyo. Bwe tutyo tufundikidde olutabaalo lwaffe mu kitabo kino. Ate amangu ddala ngenda kuba nkomyewo n'ekitabo kyaffe ekirala kyenkakasa nga kigenda kunyumira awuliriza. Mwenna mubeere bulungi era mweraba.